Senga 5256 mwebale kwekuumirako mwenna mugamba mutya mwasiibye mutya mwasuza mutya buli omu mu budde bwondabiddemu osiibye otya wasuza otya kisinziira vidiyo yange no woogirabidde nammwe abagenda okwebaka nga temunnandaba mbaagaliza ekiro ekirungi kale vidiyo yaffe ya leero njagala tunuulire omukyala oba omwami owekisiraani olabira ku ki nti omuntu gw'oli naye mukwano wa kisiraani oba omwagalwawo gw'oyagala oba omuntu gw'olina wa kisiraani mu bulamu bwo. Abantu abamulowooza nti ebisiraani biri ku bakyala bokka era osanga omwami ng'agamba nagudde ku mukazi ow'ekisiraani nayagala omukazi ow'ekisiraani munnange nno n'abasajja ba bisiraani waliyo omuntu nga wa kisiraani nga oliko ekisiraani naye ekisiraani kino osobola okyeyambulirako ebintu binene tubisanga mu kkubo batukasinga nga tukula kwegamba bingi ebireetera omuntu okubeera nga olina ekisiraani okitegeera oba bakuloga mujja wa maama wo tukulira mu families nga tebatwagala sina mujja wa maama wo senga wo kennyini asobola okuloga n'obeera n'ekisiraani asobola okuteekako ekikolimo n'oba n'ekisiraani n'okula ng'oli akwewerera okitegeera tekajja kuba bulungi kajja kubonaabona kajja kuzunga ensi eno ebyo bye bakugamba ebyo byokola we biba bikukutte kye bayita ekisiraani kogaago ne wesanga embeera tekutereererangako nga bw'otunuulira mu bulamu bwo step esooka osobola okwemanyira nga n'omulala tannakumanya nti nina ekisiraani nga naawe bw'otunuulira mu bulamu bwo oba bw'okuba tooki toyina kintu kyali kikutereereddeko ate ne waliwo ebisiraani bibiri ebyenjawulo waliwo ekisiraani ekibuzaabuza nti obeera ng'atereeramu n'oddayo ku ziro embeera ebeerawo ng'ebuzaabuza toteredde oteredde kogamba ne weesanga ng'oli comfortable mu mbeera gy'olimu naye nga toteredde ate ng'oteredde simanyi oba munfuna bulungi ng'oli mu mbeera bw'etyo so osobola otya okumanya nti omuntu gw'olina omwagalwawo oba omwami wo nti wa kisiraani ekintu ekisookera ddala nga sinaba bayirawo nabbimenya saagala kwerabira eno point waliwo abantu abatunuulira ekigere ky'omuntu ne mugamba nti ekigere ekyo kya kisiraani nze nzikiriza nze sigambye bonna buli omu alina enzikiriza ye naawe ali eyo olina enzikiriza ye ojja kugamba senga nze tolina kyongamba kino kyemmanyi buli omu alina engeri gy'amanyimu ebintu bye naye nze nganze senga Faith nzikiriza nti ekigere si kye kiditamininga emikisa gy'omuntu ebyo muwoza mbu ekigere ekitaliimu kanya kiba kya kisiraani ndabye abantu nga mikwano gyange nga balina ekigere ekyabyabyatere naye nga balina ssente nga ne bw'omusemberera ofuna omukisa so nze simanyi nti ekyo ekigere kya mukisa just kiba kigere bugere naye bw'owesanga nti olina embeera eyo osobola okwejjanjaba bingi ddagala lingi erisobola okutuyambako okwejjanjaba era nja kuba mbasomesako ku ddagala mbadde ndudde naye njagala kuleetayo vidiyo z'eddagala munnange ekintu ekisookera ddala okumanya nti omwagalwawo wa kisiraani singa omuntu ono buli lw'omusisinkana katugambe ne mugenda mu kazannya ak'abakulu oba ne mugenda mu kwezina ebintu bigootaana katugambe obadde olina ka bizinesi deal koogoba ne bigaana okutuka omuntu yagambye ngenda kuwa akasente ko obadde omubanja n'atakusasula naye ng'ate abadde nga oli kongshuwa yagambye guno omwezi olugwako olukwata ssente gwali ku lisiti esooka ngenda kuwa naye oluzikwata ne zikozesebwa birala n'agamba munaye saasobodde onansonyiwa nja kuwa omwezi ogujja oba nja kuwa nga bansasudde omulundi omulala okitegeera olinza okugamba naye kino olina okuba ng'okinotisinze nga kizze kyeddiŋŋana mulekerawo okwebaka ne bannammwe nti nebase n'omuwala oli oba nebase n'omusajja ono embeera neegaana oba ekintu nekitakutuka waliwo ebigaana okutuka nga kyo kiganye kutuka naye waliwo nawe okyolaba nogaa naye gundi ono buli bwembeera naye kiwemba mbadde nina kyengoba kifa okitegeera buli bwembeera naye nga nina kye bansuubiza kyekikugwa olw'omanya nti omuntu oyo wa kisiraani naye si kino ekikutuuseeko akoolumu waliwo ekituukawo nga kyo kibadde kyakutuukawo okitegeera waliwo n'omuntu okusuubiza ng'akimanyi namusuubiza mutaddeawo ku pending naye sigenda zimuwa so ne weekwasa omuntu gw'oba oli naye mu kaseera ako ekyo nno kyekintu ekisookerako ddala tudde mu bintu bya abantu tugambe okyayibwa emikwano n'obeera nga kuva wa miitingi omuntu oyo mu bulamu bwo ebintu byatandika okubeera nga abaali mikwano gye abaali bakuyamba bagenda bakwesalako naye nga tebakuwa na nsonga nti oba yiino naye nga bagenda bakwesalako mpola mpola osobola okuba nga omuntu gw'olina wa kisiraani ekirala kye nsobola okutunuulira kyekyokuba nti
kyekyokuba gwe bizinensi zo zennyini tezikyatambula bulungi. Nsobola okuba ndi mukyala nga nina ka bizinensi kange naye nga kuva nafuna omwami wange seeyongerako ate ndaba bizinensi eggwerera buggwerezi. Okitegeera? Bukya nafuna omwagalwa wange ono ate nga katugambe kale bane tufunamu oluyombo ne tukyankalana nampamu space ate nga bitereera ate bwadda nga biddayo. Awo nno kikuzibula amaaso omanye nti omuntu ono gw'oyina wa ekisiraani. Sibagambe nti woba olina omuntu ng'alina ekisiraani nti mugobe, kubanga ne gw'ogenda otomera tomanya ate bizibu by'alina. Ojja kugoba wa ekisiraani ofune omusezi, ojja kugoba wano ate ofune owa byabwongo nga ye alina byabwongo. So bw'oba ng'alina ekisiraani tusobola okumujjanjaba nga mukozesa eddagala ery'enjawulo, eddagala lingi eriyambulula abantu ebisiraani nga temugenze na ku musawo muganda. Koziko waliwo ebyo nga kyo kyetaagamu amaanyi ag'enjawulo. Waliwo obulwadde obujja mu bulamu bwo nga naye bakugamba nti kwata akatungulu okeesiige, bujja genda nga tolina nakyokoze nga kibadde kitini nnyo. Naye waliwo obujja nga naye banakulagirira eddagala nti genda ku nnyanja osena amazzi nga tojja kukyeyambulula mpaka ng'ate amaanyi ag'enjawulo gakoze ki, gakiyingiddemu. So osobola okuwaddawaddako omuntu ng'omwagala bannaye. Twagala abantu nga tubaagalira ddala, si kumuzuulako kantu katini omudduke onadduka bameka. So gezaako okulaba nti omujjanjaba mubeerewo mutambuze obulamu. Ekintu ekirala osobola okumanyira nti omwagalwa wange alabika wa ekisiraani, mbadde njogera ku kya bizinensi nti likewise n'omusajja kennyini osobola okuba nga naawe emirimu gy'ogiraba tegikyatambula nga bwe gyali gitambula, nga kuva waggwa mu mukwano n'omuwala oli mu butuufu ebintu tebitambula. Ng'ekyo nkitadde n'ebbali, waliwo abantu nga ye nti buli wajja n'akumiitinga ebintu byonooneka, sinakwegatta naye. Naye tugambe najja ku mulimu w'okolera kwolwo tojja kufuna bakasitoma. Katugambe ndi mukyala nina ka restaurant kange, omwami wange najja ku mulimu okundaba. Banagamba hani nja kujja nsiibeko awo naawe, ne mugamba jangu. Banenge emmere ediba nga byonna tebitambula. Kyegendereze kihappeninze emirundi emeka. Bweguba gumu kiri fine, naye omuntu talinza kujja leero era ne bindibirira neruli ne bindibirira nesigamba nti omuntu ono aliko ekisiraani. Ate era kyekimu ne ku mukyala nti omukyala olinza omugaye jangu oba omwami otunda spare ng'olunaku okolayo akakadde, naye nga bw'alinnya ku dduuka we ekinene nnyo oba obadde okozeemu emitwalo 10 kojja okukoma oba ojja kweyongerayo, abalala bajja kujja balamuza tebagula bagende. Ekisiraani kizibu nnyo nti omuntu w'ekisiraani bw'oba omulina mu bulamu obwo nti asobola n'okujja ku dduuka lyo kankubuulire. Omuntu najja ng'ayagala gula bintu, ayagala gula sukaali, agula omunnyo, ayagala gula ebintu eby'enjawulo. Mu butuufu n'agamba mpaako omunnyo gwokka. N'akubuza sukaali waali nti ye omutunda ssente meka, n'omugamba 35,000 nga wali bamutunda 38, n'agamba nti kangende mpagireko n'oli mpa munnyo gwokka. N'atagula n'agenda ewalala. Naye nga kivudde embeera evudde ku muntu akuli okumpi. Amaanyi gano mugazannyo oba mugalabanga amanafu oba ekintu ekitini kuba tekirabika, naye ate waliwo amaanyi ag'enjawulo agali mu nsi muno ge tutambula nago, ge tutamanyi, ge tosobola nakweŋŋanga. Kati nze kambabuulire nti osobola okubeera n'omuntu nga bw'aba ali mu bulamu bwo nga mu butuufu n'ogamba nti asanze famire yammwe ekwatagana yonna neesaanawo, famire kwegamba ebintu ne bitandika okugootaana n'otandika okufuna ennyumba mu famire. Katugambe mukyala abamuwasiza ne bamuleeta mu famire, bano abantu abawasa, katugambe maama ali wali, mukomwana omukulu bamuzimbira wali, mukomwana omuto bamuzimbira wali, ne mutabuka. Naye ng'ate naye kennyini tamanyi ngeri gye mutabukamu, naye ng'ate amaanyi agamuliko ge gavaako obuzibu obwo okubeera nga mukola ki, nga mutabuka. So mwe abantu ababeera eyo ne weegatta n'ono n'oli n'ono, mwe abasinga okufuna ebizibu bino eno. N'otagala bannange kambabuuze, gw'olowooza olinza kwebaka n'abantu bameka? Buli muntu gwe weebaka naye oyina ky'omuggyako era naye ayina kyakuggyako. Gw'olowooza ki kyakuggyako era gwe ki ky'otwala okuva gy'ali? Alinza okuba atwala mikisa gyo nga gw'otwala bisiraani bye. Kati gwe weesange ng'okuŋŋaanyiza ebisiraani by'abantu 10 byonna bikwetadde ku mutwe we bum, otandise kudiiringa nabyo omuntu omu, mbuulira ogenda kusurviving otya. So mukwano, kino kiri both sides, abaami
n'abakyala twegendereza abantu betudiiringa nabo naddala mu mbeera z'omukwano oba naddala mu mbeera z'okwegatta. Omuntu w'ekisirani asobola n'okubeera nga mukwano gwo naye ng'ate ye tekikukosa, naye ate muneewe oba okizizza mu layini y'okwagalana nekikukosa, kisinziira ekikolimo kyamaanyi genkanawa kyayina oba ekikoligo kimuliko kyamaanyi like bakisibira mu maanyi ki. Banza okuba bakisibira mu musajja nti bw'oba nga afunye omusajja gw'ayagala oba nti nobeerawo bano abakisiba nga kiri jeno nga ne bw'ogiba mikwano bukwano muneewe kikukwata, okitegeera. So munzikirize nkome wano eno, mbaagala nnyo, mbadde bawuliza balungi, Omukama abankumire kyemujjanga okwo. Mbaagala nnyo kyolabira subscribinga oba tona subscribinga oba subscribinga dda webale kwekuumirako, likinga, subscribinga, commentinga. Alina kyombuuza kiteekemu mu comment section. Bana amawulire amapya twafunye app mbadde tukola ku project ya app yaffe empya era yakoleddwa naye eri ku Play Store but tetunabatuuka gidownloadingayo bagisharinga. Naye we naaba etuuse nja kuba mbasharingira link yaayo, nja kuba mbalagira engeri ogidownloadingamu ate mumpagire nga muyita mu mukutu ogwo nagwo. Neeyanziza nnyo, temujjanga okwo, mwebalire ddala. Mubeere bulungi bamikwano gyange. Yeah.